security kyawa Katonda ate ffe tukola omulimu gwa Katonda kulaba nti abantu be bategekera mu ssente gye yatuteekamu. So security officers and the clergy omulimu gwaffe waliwo sinnaye ekigwawula kitono nnyo nti bwe babi obw'emyoyo ne batubuulira enjiri ne batusomesa Katonda by'ayagala tusobole okuyita mu nsendo obulungi nga twetegekera ensi eyo esuubize eggulu fenna mu zikiriza zaffe nti ffe abasakiri tetuvaayo kubanga sitaani naye yakola ki yatutte sitaani ewali Katonda sitaani bw'ali okukyamalanya nti ffe abasakirite tuvaayo ne tuteekamu ofiisi bwo abiyanis nti omuntu asitaani amutema endabbe akamanayo banankwata olaba bwasigala mu Bakatonda era bwagamba bw'atakakaka aye Mukama we bala okunyamba sitaani abadde akoze ki angeme asitaani bandimeze. So katujjukira abajulizi bato waliwo grambi okuwolereza w'abatandise okuwolereza w'abali mu bufubo obutali buluŋŋamu n'abali mu buzibu mu kaseera kano feka abakuumi b'eddembe kumpi bonna bonna tubeetaaga essaawa eno abantu balama okuva bitundu ebyenjawulo tubawo obukuumi ku makubo tubawo obukuumi eyo ne bagenda nga bawummulira nga webeetegekera nga tujjukira abajulizi baffe naddala omuwolereza waffe Hosea Ngondu gafandakinabagambi nti ffe okwetaba tusaba kuno kijjeewo akakunguna akabeera bantu nga balowooza nti bwe twambala yunifoomu zino tetulina Katonda nti ffe okwetaba tusaba kuno kijjeewo akakunguna akabeera bantu nga balowooza nti bwe twambala yunifoomu zino tetulina Katonda. Security kyawa Katonda ate ffe tukola omulimu gwa Katonda kulaba nti abantu be bategekera mu ssente gye yatuteekamu. So security officers and the clergy omulimu gwaffe waliwo sinnaye ekigwawula kitono nnyo nti bwe babi obw'emyoyo ne batubuulira enjiri ne batusomesa Katonda by'ayagala tusobole okuyita mu nsendo obulungi nga twetegekera ensi eyo esuubize eggulu fenna mu zikiriza zaffe nti ffe abasakiri tetuvaayo kubanga sitaani naye yakola ki yatutte sitaani ewali Katonda sitaani bw'ali okukyamalanya nti ffe abasakirite tuvaayo ne tuteekamu ofiisi bwo abiyanis nti omuntu asitaani amutema endabbe akamanayo banankwata olaba bwasigala mu Bakatonda era bwagamba bw'atakakaka aye Mukama we bala okunyamba sitaani abadde akoze ki angeme asitaani bandimeze. So katujjukira abajulizi bato waliwo grambi okuwolereza w'abatandise okuwolereza w'abali mu bufubo obutali buluŋŋamu n'abali mu buzibu mu kaseera kano feka abakuumi b'eddembe kumpi bonna bonna tubeetaaga essaawa eno abantu balama okuva bitundu ebyenjawulo tubawo obukuumi ku makubo tubawo obukuumi eyo ne bagenda nga bawummulira nga webeetegekera. The responsibility of
Fosia Ngondo. Gavana Kinamagani nti ffe okwetaba kusaba kuno kijjeewo akakunguna akabeera kantu nga balowooza nti bwe twagala yunifoomu zino tetulina Katonda. Security kyawa Katonda. Ate ffe tukola omulimu gwa Katonda kulaba nti abantu be bategeekera mu ssente gye yatuteekamu. So security officers and the clergy, omulimu gwaffe waliwo sinlaye ekikwawula kitono nnyo nti bwe bali obw'emyoyo ne batubuulira enjiri ne batusomesa Katonda by'ayagala tusobole okuyita mu nsendo obulungi nga twetegekera ensi eyo ensuubize eggulu ffenna muzikiriza zaffe nti ffe abasecurity tuvaayo kubanga sitaani naye takola ki natute sitaani ewali Katonda sitaani wali okukyangalanya nti ffe abasecurity tuvaayo ne tuteekamu ofiisi bwo abiyanis nti omuntu nga sitaani amutema endabbe agamba naye we banankwata olaba wasigala mu Katonda era bwagamba bw'atakakaka aye Mukama we bala okunyamba sitaani abadde akoze ki angeme so katujjukira abajulizi bato olwogulamu omwolereza w'abatambuze omwolereza w'abali mu bufumbo obutali buluŋŋamu n'abali mu buzibu mu kaseera kano feka abakuumi b'eddembe kumpi bonna bonna tubeetaaga essaawa eno abantu balama okuva bitundu ebyenjawulo tubawo obukuumi mu makubo tubawo obukuumi eyo ne bagenda nga bawummulira nga webeetegekera tuwamu olunaku ne tujjukira abatukolereza mu ngeri ez'enjawulo so twagala okubebaza faani okutulowoozaako n'okututeerawo sipeesi okujja naffe twetabe nga twesalira ate nga mutusalira omulimu guno ogw'okusekiwalinga matazire si buno mulimu munene nnyo era n'abantu bakimanyi. I think the biggest function in Uganda naye emirundi mingi mu lw'obuyinza bwa Katonda n'ekisaate kyatuteekako tukiyitamu mu mirembe mu butebenkevu ewatali kintu kiryawo ekisasamaza oba ekibanganya eggwanga. I assure you that as security forces working together we are ready to secure each and every one to have peaceful celebrations as we reflect to those who died in defense of our faith. So, sagala kubala kunemungi njagala kwebaza n'abantu benna sekitundu abasobola bakusaba kuno okusingira ddala ntambiza omukugu tweyanziza tweyanze kubanga samulyo ebajja kukwatiramu ddala ddala bagambye oluwo tulaba tuoginga training naye nga Mukama takuwadde ekisa kye obukubi tosobola kukola ki kukola so
senior commissioner Enanga Red Nanga tubato
tukiyitamu mu mirembe mu butebenkevu ewatali kintu kiryawo ekisasamaza oba ekikankanya eggwanga nga tujjukira abajulizi baffe naddala omuwolereza waffe Hosea Ngondo ffe okwetaba kusaba kuno kijjeewo akakunguna akabeera bantu nga balowooza nti bwe twambala yunifoomu zino tetulina Katonda security kyabwa Katonda ate ffe tukola omulimu gwa Katonda kulaba nti abantu be bategeekera mu ssente gye yatuteekamu. So security officers and the clergy omulimu gwaffe waliwo thinline ekigwawula kitono nnyo nti bwe bali olw'emyoyo ne batubuulira enjiri ne batusomesa Katonda by'ayagala tusobole okuyita mu ssente obulungi nga twetegekera ensi eyo esuubize eggulu ffenna muzikiriza zaffe nti ffe abasekirite tuvaayo kubanga sitaani naye yakola ki natudde sitaani ewali Katonda sitaani waali okukyangalanya nti ffe abasekirite tuvaayo ne tuteekamu ofisiko abiyanisi nti omuntu asitaani amulema endabbe akamaleyo banankwata olaba wasigala mu Katonda era bwagamba ng'atakakakabaye mukama we balumunyamba sitaani abadde akoze ki angeme. I have the single honor. I want to introduce all the prison staff. Just stand up and to be recognized. Prison staff, every staff, because I'm not going to be able to. I feel like you have a mix of Uganda for the benefit of others. Sabo omukazi omukulu yagala okutuusa okwetonda kwa inspector general police afaana basi akagaba obutabeerawo oluguudo naye nga yandiyagadde nnyo 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 era olw'emirimu emingi ennyo n'agamba tujje tulinyire era byenyire byesuubira byegatte n'agezaako okuzijyama kakala olusago okwebaza church okutegeka tuwaliwo olunaku lwetujjukira abatukolereza mu ngeri ez'enjawulo so twagala okwebaza faani okutulowoozaako n'okututeerawo space okujja naffe twetabe nga twesalira ate nga mutusalira omulimu guno gw'okusekiwalinga matazire si buno mulimu munene nnyo era n'abantu bakimanyi I think the biggest function in Uganda naye emirundi mingi ku lw'obuyinza bwa Katonda n'ekisaate kyatuteekako tukiyitamu mu mirembe mu butebenkevu ewatali kintu kiryawo ekisasamaza oba ekikankanya eggwanga nga tujjukira abajulizi baffe naddala omuwolereza waffe Hosea Ngondo nti ffe okwetaba kusaba kuno kijjeewo akakunguna akabeera bantu nga balowooza nti bwe twambala yunifoomu zino
tulina Katonda. Security kya Katonda. Ate ffe tukola omulimu gwa Katonda kulaba nti abantu be bategekera mu ssente gye yatuteekamu. So security officers and the clergy, omulimu gwaffe waliwo sinlaye ekigwawula kitono nnyo nti bwerabi olw'emyoyo ne batubuulira enjiri ne batusomesa Katonda byayagala tusobole okuyita mu nseeno obulungi nga twetegekera ensi eyo esuubize eggulu ffenna muzikiriza zaffe nti ffe abasekirite tubaayo kubanga sitaani naye yakola ki atudde sitaani ewali Katonda sitaani waali okukyangalanya nti ffe abasekirite tubaayo ne tuteekamu ofiisigo abiyanisi nti omuntu asitaani akutema endabbe akamaleyo banankwata olaba wasigala mu Katonda era bwagamba ng'atakakakabaye mukama we balokuyamba sitaani abadde akoze ki angeme asalanganimeze. So katujukira abajulizi bato waliwo grambi okuwolereza w'abatambuze okuwolereza w'abali mu bufubo obutali buluŋŋamu n'abali mu buzibu mu kaseera kano feka abakuumi b'eddembe kumpi bonna bonna tubeetaaga essaawa eno abantu balama okuva bitundu ebyenjawulo tubawo obukuumi ku makubo tubawo obukuumi eyo ne bagenda nga bawummulira nga we beetegekera. I assure you that as security forces working together we are ready to secure each and every one to have peaceful celebrations as we reflect to those who died in defense of our faith. So sagala kubala bulungi njagala kwebaza abakubalina sekituku abasobola bakusaba kulo okusingira ddala ntambiza omukulu tweyanziza kubanga samaliyo tebajja kukwatiramu ddala wagambye oluwo tulaba tutoginga training naye nga Mukama takuwadde ekisa kye obukubi tosobola kukola kiri kukola. So twagala otegeeza abantu nti nganya moto yaffe ey'enseeno bwegamba Uganda for God and my country. Enseeno Uganda nsi ya Katonda tukkiriza nti abantu bakkiriza mu Katonda era naffe abakola obukuumi we do an extended work for God. So njagala okwanjula abamu bakulu benayise nabo ina Assistant Inspector General Police David Waswasegendo nakusaale nnyo wano mu mikolo gino gyonna tulina Senior Commissioner Enanga Red